kumanya nkole naye endagaano nsasule ku mirimu gyange emirungi ku lunaku lw'enkomerero kikkirizibwa? Nedda. Ekyo nedda tekikkirizibwa. Kaakati kyolina okusooka okumanya mu kifo kyokugamba nti nja kuwamu emirimu gyange ebirungi ku kiyama, muwe kati, kubanga ye kenyini okugamba nti ebbanja limbadde nkubanja ndikusonyiye era nazo mpeera, muweeza wano ku duniya, muweeza wano nti mbadde nkubanja emitwalo 10 ngikusonyiye, zokka zokka ezo mpeera ezitagambika. Lwaki ojja kulowooza nti ojja mumuwera ku akhira tomanyi minzaani bweyenkana? Bayinza okusenako obusenyeeri 10 lye bakubanja nesigala nkalu, kubanga tulina wano ebintu bingi byetukola nojolowooza mbu kiringa kutereka sente mu bbanka ziwera, oteekayo ogenda okukebera kumbe gwozirya teziwera. Ne akhira bwetyo olituuka ku minzaani okuli eswala ne ramanzaani, weebuuze nti bulijjo bukyansalo nga kuliko butini, kati atuukeko n'amabanja basi n'ekitiyo kimu bwekiti nga tewali kantu. Mukanye bukkaanya alikusonyiire wano afune ezo empeera. Ate naye kennyini singa aba mugezi bwakusonyiira wano ate ziba nyingi, ziba zimukolera makulu. Lwaki? Bwaga nti 10 lye mbadde nkubanja ndikusonyiye ezo mpeera, then nawe ogenda muwa edduwa ezo mpeera, afuna emirundi egi okusinga ku akhira wafuna ogumu. Era oyo omuntu oyo agaye nti mbadde nkubanja emitwalo 10 nze kusonyiye, buli oddamu musanga bwoti omwongera edduwa, nga yampola 10 lyali lintuulidde ne bambi Allah amuggulirewo lyali nsonyiwa. Waite emyezi 2 eddamu omugwako mu kibuga ogamba muno nti we hajja oli omulengero oyo te yali amanja naye naye yaginsonyiwa Allah musaasire ezo mpeera. Wano ate afuna nnyo okusinga wa ku akhira. Kati mwesonyiire wano okusinga okugamba tulinde ku kiyama. Ebya kiyama bigenda kuba bya nyondo, wagana okunsasula enankani yange bateeke wali, naye bwodda kuga nti nze kanteeke ku akhira, bannange akhira si nnyangu. Bagenda kuddira emirimu gyaffe gye twakola mu duniya bagifule ng'entuumu y'omusenyu, bagenda nti emirimu gyo gyonna emirungi sawumu kusaddaaka solatulujama biibyo nga waliwo akantu bwe kati. Kati bagende nti ate obwenzi obulimba enankani byebiri nga waliwo oguntu gujuza ne stadium y'omupiira bweti. Akhira mali hadha alkitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ku yawm alqiyama oli agenda kwebuuza nti abange kino kiki? Kitabo kya kika kyekitalekayo katini wadde akanene. Weebuuze nti kituufu essola zonna ziweddeyo ze nasaala nti wezirya nga butini. Tulifena nga buki ibaada yokka eyinza okugeza akatunumba k'omusenyu ako ne kageyira ku supiidi eryeki kusaddaaka. Okusaddaaka ye ibaada yokka mu nsi yonna mwoyinza okukolera entuumu y'omusenyu mu kaseera kafunda n'obanga alina omusenyu ogujuza stadium y'omupiira, kubanga ibaada ezisigadde eri wakati wa na Allah. Ate ibaada y'okusaddaaka muyingira mu third party. Oyinza okubanga gwasaddaase tuli bulungi nnyo wa Allah naye gwosaddaakidde n'ofunira eri mu namba 3 nga ye mulungi alina emirimu emirungi. Tuli fenna okusaddaaka kyola omuwarabu ye kwafiira ke katekiniiki kokka wosobola era kibulaga nti wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. mwitize nnyo okusaddaaka nga malakul maut tannakutuukako.
kubanga malakul mauti kasita omutandika omulaba bwoti awo tekkirizibwa kuddayo okukola mulimu gwonna. Malakul mauti wajja bwati n'omulabako bakulaga ku mirimu gyo ti entuuma eri sala, entuuma eri saddaaka, entuuma eri kusiiba, kati nga mu ntuumu zonna ebeerako ennene yakusaddaaka. Kati omwana Adamu agamba malayika nti nintitemu okunzigyamu omwoyo mumpemu dakika 5 sooke nsaddaake buli kyenina nyingire jjana kubanga sibadde musaddaasi niraba empeera gye zikoma. walan yuakhira llahu nafsan idha jaa ajaluha, Allah takongera budde buweddeyo. Abamanyi batugamba nti omwana Adamu bw'aba agenda kufa asaba Allah amukeereyeemu akole ibaada egi kusaddaaka, si sala, tasaba sala tinsaleera kabiri nindiikiriza mulamanzaane ngisange ngisiibe eba hijja, asaba kusaddaaka. Ku lwaki? aba amaze okukizuula nti singa Allah mpayo dakika 5 nensaddaaka buli kasente kenina bagenda mu jana, ng'alabye ku ntumu y'okusaddaaka. Okusaddaaka kugazi, waliwo osaddakira ebisolo birina mazambiki, bakigana ogenda mu disiko. Zonna ezo empeera ki otwala ntwala ez'ente, ez'embuzi, ez'ebinyonyi, ate nno ffe simanyi na kusaddaaka. Bw'ogenda mbawarabu omusajja agenda nagula akatugambe ekutiya y'ebinyeebwa kilo 100 nagenda ng'ayiwa mu bifofofo ebinyonyi obiyinza okujja ne birya. Kubanga ekinyonyi tebakigana nga agenda mu bwenzi, tebakigana nga agenda mu disiko, tebakigana nga mwenge, era tekibikola. Amakulu zonna empeera otwala 10 ku ki, naye nga gwe toli mulungi, laba ofunire ku kinyonyi. Olida nalabako omusajja omwalabu nga yakola bowaholo mu bifo ebimu ebirimu okulunda ebisolo ng'amazzi gatera okubula, ng'ayagala bagisunde gayiike gakulukute gagende mu faamu ente zinywe afune empeera. Nte yagala bowaholo ya nte efuneko empeera zakusaddaaka. Ate ffe betwogera okusaddaaka tumanye ekisente, waliwo n'ebirala okujja ebinyiza mu kkubo kusaddaaka, okulagirira okuyambako abantu ensayo emumenya saddaaka, okuyamba kwonna gye kuva kwenkana kuyinza okuba okuyamba okwogera naye, kumuwa ku magezi, kumulaga kkubo, yonna eyo saddaaka oba osaddaasi. Kale ne bannange ibaada eyo tugisembeze, ne ibaada y'okuyiwa omusaayi nga tusala ebisolo eyo nayo saddaaka. Era ezimu ku ibaada eziddira okusaddaaka kuli kwe kuyiwa omusaayi ng'osala embuzi abantu balyeko, bwe twagigayaalirira abasamize ne bagitwala. Era ibaada y'okusaddaaka esinga kubeera mu ki? Buli ogenda ow'omusamize eno leeta enkoko ey'ekirevu, leeta embuzi ennume, leeta nankani, bwe bigaana waakiri tebasaddaaka enjiibwa. Eyo ibaada yaffe ya bbeeyi erimu empeera ezitagambika. Amajini galaba twebasinga nti ffe katugyetwalire. Buli woogenda ku musamize yenna agamba kintu eki kuyiwa musaayi. Balaba biganye nga kutuma omwana wo mu baana g'osinga okwagala we tugenda okusala ofa obugagga leeta wano. Naye okusaddaaka ibaada nkulu twagirekera basamize, tulina ogikomyawo. Kati omuvubuka sente z'ofuna omwaka omulamba toyinza salako bubuzi 2 ku muzikiti bagabira abana gw'ennyama mu mwaka. Akabuzi kagula sente mmeka? Naye bw'ongamba nti omwaka gugwako tusudde ofuna emitwalo 18 2 ne basala obubuzi 2 3 awo ku muzikiti ne bagabira abanako nga temanyi nani abo bawadde. Ibaada eyo twagigayaalirira, abasamize ne bagiwamba, basaddakiramu abantu abakulu n'abato, ku bizimbe okwo kwonna basaddakako abantu ebyo byakeedi ebinene ebyo. Naye nga eyo ibaada yaffe oluvannyuma lw'okigayaalirira bo bali bagimanyimu amakulu. Ojja kusaddaaka maguja, ojja kusaddaaka maguja esaddaakika, kubanga Allah yagikola yonna ejjudde byakulwanyisa. Bw'owona wano towona wano, kati ng'ogisala oti ejjudde byakulaki. Buli kigere kyekuyisaako bwekiti eyo nyama.
naye tulina ogikomyawo.